Yes, you already know, already okimanyi nti bampita ntambi Jimso. Tugenda kwogera ku Chameleone kyakoze Toronto enkoko ekikola abaana yakobye show yabadde yatabbo ddala ng'oyinza okulowooza Chameleone muyimbe mu America. Nga tuvaawo Rema n'amakula kyakoze abagole bannange kyabadde kikambwe. Rema is under just rated but bwe kituuka mu kyokuba engoma mu kibuga Kampala Uganda Rema n'amakula watabbo ddala. Nzikiriza mbuuzeko bakyali bange mwenna abawagizi ba Arsenal abamanyi abachoosi abawagizi ba Liverpool n'amatumiddeko abawagizi b'abayimbi bonna n'abyobufuzi ab'enjawulo. Ngenda kutandikira ne Dr. East African legendary artist Chameleone. Chameleone yasobodde okuba nti agenda e Toronto mu Canada. Yabadde ne show eyabadde yettabu jukira yabadde mu Kampala nayigumya Torino bana giteeka ku ttaka. Navao Chameleone n'alinnya ennyonyi straight up to Toronto gyabadde ne show eyettabu oddala. Chameleone abantu babadde balowooza nti oba oliawo tebajja kuyingira show ye because abantu basinga bagamba nti boycott. Yabadde boycott olw'ebyo byagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ayogera ku Bobi Wine. Chameleone yayingidde Canada nga bamulidde nga kabaka. Yatuusewo ne bamwaniriza ne bamukwata n'agenda mu hotel. Oba oliawo yasobodde okuba nti apreparingibwa. Chameleone yasobodde okuba nti ayingira ku show mpola mpola n'amaanyi ag'enjawulo. Owakabi nafuuka owakabi, Kigwalero nafuuka Kigwalero, Walewale nafuuka Walewale, Badlisha nafuuka Badlisha n'ennyimba endala. Era ng'oba oliawo bannayuganda abamu bakabye n'amaziga nga bamaze okuba nti balaba ku Dr. Jose Chameleone. Chameleone yagamba nti nkimanyi waliwo abatanjagala ate nga waliwo n'abo abantu abanjagala musically. Bengenda mu maaso n'okuba nti nsanyusa era bw'obeeraawo ng'olowooza nti gwe tonjagala mba tonjagala beeraawo nze nina abanjagala ku law nga bamatira ku law. Era Chameleone yavudde n'agamba nti I'm unstoppable, tewali asobola kunstopinga okujjako oyo yatonda eggulu n'ensi nga mpise, but when it comes to music I'm unstoppable. Chameleone ebivulu kiteebereza okuba nti oba oliawo shows yakola mu America zagira maaso n'okuba nti zimusala. South Africa kyekimu wabula nga ate abawagizi ab'e Canada baaganye ebyo bisitore ebyogamba nti let's do the boycott. Basobodde okuba nti bajja mu bungi mpola mpola. Bwe twogerera Chameleone ajja asobodde okuba nti atandika okola kye bayita European Music Tour. Era nga etu eno egenda kukulungula emyezi 3 mirambirira. Kino kitegeeza nti oba oliawo Chameleone tuddemu okumulaba mu Uganda either November December there. So byebyo ebimu ku bitambula okuva mu kampu ya Dr. Jose Chameleone. Yasetinze pace ey'amaanyi mpola mpola era nga engoma yazikubidde ddala abantu ne bakakasa. That is Chameleone for you. Respect to Dr. the legendary. Keep up the good work nigga. Tuveewo tugende ewa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rema n'amakula. Ono yaliko mukyala wa Kenzo, ono yaliko mukyala wa Bebe, yaliko mukyala wa Lukaga mbu nsi byange mbu era mujja batatandika okugamba Jimso wagamba Rema. Era nga Rema bwe yaliko mukyala wa Kenzo mbu kuba ne Kenzo tavangayo kuŋŋamba nti yali mukyala we. Navayo ne bagamba nti era Walukaga mbu ne Walukaga tavangayo kugamba nti yali mukyala we. Kujjako twawulira mbu ate laptop yaddukana ne ŋŋamba ate yaddukana yaki. Ne tuwulira nti Bebe mbu n'akwatamu ebyo nno bigambo by'abantu which is understandable kubanga era ensi erina okuba nti muno omuwaako bya just for just. Wenjogerera Rema n'amakula y'omu ku bayimbi abakyala bakyasinze okubeera ab'ettabu Uganda berina okuba nti evunnamira n'okuba nti respectinga.
Bw'otunuulira abayimbi abakyasinze okuba nti bakuba emikolo kwe kuli mukyala mukulu amanyikiddwa nga Carol Nantongo, kwe kuli mukyala mukulu amanyikiddwa nga Chosen Becky, njogerako ne Generation eriko, kwaliko omukyala amanyikiddwa nga Maureen Nantume. Naye ng'ate bw'otunuulira Queen of the Mikolos akkiriza Ghana, waliwo omukyala ow'ettabu. Omukyala ono ye mukyala Dr. Mulamba, Dr. Hamza Ssemunya muyita Rema Namakula. Rema Namakula kyeyakoze abagole bannange, yasobodde okuba nti atuuka ne bakuba emizira ne batandika okuba nti akwata microphone. Abantu babadde bafa nga balaba ku Rema, abagole babadde bafa nga balaba ne kisooka kigenda ne kisooka kibawana ne kibaleetanga maama. Era bannange Rema yalyoka n'akubwa embaga kubanga bino ebintu abisobera ddala. Bw'otunuulira producer ngenda kusaba otekeyo video eyo, njogera nga video gyeri. Bw'otunuulira Rema njogera nga video gyeri abantu bagirabe ebya ddala. Bw'otunuulira Rema Namakula y'omu ku bakyala oba olya mu Uganda abalina performances abalina apesi ze bakola nga za ddala. Yasoose n'aba nti obalyawo ayingira nga Gomez kyekyo yenna nga yes nga yenna watabu nga yenna yakampolampola nga bw'omumanyi eddoboozi eryeggono nekiyimba nekiyita ku bantu mpolampola nekigamba nti bannange mujje mulabe. Rema yasakatse abantu enogolooza, abantu tebaawunze. Wuuyo mulabe Rema maama. Ne bajja ne beekwata ngamba abagole ne beenyiga, endulu ne zitema mpolampola ng'oyinza okulowooza omukyala bambi oba oliawo ekintu obwatu bwe yakikokesaganyisa. Ngenda kusaba producer oleke videos n'abantu bazirabe. Je Chameleone soko omutekeyo otekeyo Rema Namakula abantu banyumirwe engoma, then tusobole okuba nti tutambula ffenna bamutantam Jimson n'amalunich boy Max Made in Uganda. Nkwagala nnyo wenna atambula nange tuwerabira kuba nti osubscribinga, wewala kuba nti okommentinga, tuwewala kuba nti likinga tusobole okuba nti obulyawo tukula ffenna mitwalo ena sawa zino ze tulina. Big up ne software. Kabi mukwase kubanga yabikwekutema